weewaawo totuuza bwongo sinema gamba eruweere waffe enne nakaseke temutuuza bwongo wama mumbejja nkulamusizza nnyo bale kulaba Data TV ne basajjabo mumbejja ina basajja kozi mumbejja ssebo mumbejja bassebo mumbejja ssebo we bale kulaba Data TV ne basajjabo ne mujjawo yasinga okukana mujjawo ayagala nnyo okujjana kati njaga kujja kulaba menta naye nga ayagala okulaba menta tanalumba ssomero njaga kulaba menta oyo ne Moses oyo naye mwetaaga mulabe ali ati oyo nja kunoonya kali nirita ayagala nnyo okulaba bintu ayagala nnyo okuwulira nti waliwo ekintu ekyetwogera nga kipya naye ng'ate obwongo bukyali wansi kati totuuza bwongo oyo omumentalinga agenda kulebundala era abaana bwe tulina obakola bwe bati tulina batandikira wansi tetulina kubalimitinga kubanga oyinza okusanga abantu nga basoma ne bye basoma badda mu byabwe katugendeko mu ssomero tulabe abali mu ssomero lya Good Choice bali kireka batulage ebifaananyi ebyo producer sooka ompe ku bifaananyi ebyo tulabe abaana abatetenkanya bwe bayiiza bongedde coach menta ajja kumbuulira sebo ngukyaliddeko mukolero lyo amanya go gwana Balagisa Fahad okola ki kino ki oyo ova ku ssomero ki Good Choice College lisangibwawa lisangibwa Kagala lisangibwa Kagala kati kino ki ekiri wano eno kyogezaako okola kola hydraulic crane wanje kola hydraulic crane yekoleeta ya mugaso ki hydraulic crane bagikozesa okuyoola ettaka ne bagiloadinga ku mmotoka ekozesebwa okusima enkonko ez'okuteekamu payipu z'amazzi hydraulic crane ekozesebwa okutika emmotoka nga ezimu nga trailers kati hydraulic crane ekola bweti kati nga bondazaawo mbulira pati sizoyinza okuspendinga kwe na hydraulic crane gyogambe nti eno pati bwete ekola mulimu bwe guti ekintu kino kikola mulimu bwe guti byogereko kati eno pati eno esooka pati ekozesebwa eringa enkumbi ekozesebwa okusena kadde netubeerawo eno siringi empiso eno singa eno kati eno empiso eri connected kweno empiso eri kuzina empiso wano wemba nsise bwenti eno esika amazzi agalimu eno empiso negajjamu eno kati webagaba gajja ebeddayo bweti mu normal position weddayo mu normal position neyiwa ettaka eriri kuno kadde nitubeerawo neno paati empiso endala naye empiso nayo eri connected kweno empiso eno wano singa mba ngisise ekola movement webe moving terms eno joint eno wano Balagisa Fahad agabe yaki mu future akuba engineer Uganda enatera okulakulana Gemini mito gye twetaaga mu Uganda oba lino lina abaddwaliro nnyabo ogwana nze kusasira Esther oviirawa Good Choice College ngenda balaga engeri gye basalamu emmese kyamugaso ki kyamugaso kubanga nga bano aba form 6 bagenda tula ebibuuzo byabwe abatwala BCM oba olina okukola biology bakola biology set yo ate oba olina okugisala kibanga ekibuuzo ate olina oyita enemese eri bilateral symmetrical kitegeeza tusobola ogisalamu ebitundu bibiri kinene ekitundu nekibanga kyenkana nekinene kyentegeeza kino ekibumba kirina emigaso nga detoxification kyentegeeza by detoxification wonywa ekintu nga kyabulabe ennyo oba nga kyabutwa kino ekibumba kyekisobola obikyusa nekifuuka kirina omonnyo nga kikuyamba kikola ne deamination oba ne proteins nyingi kitegeeza you have excess amino acids nja kukwata amino acids kizifuule urea afulumire mu musulo kisobola no producinga bile juice kubanga zirina ka gallbladder Esther nga bwe watugambye mu kusooka nti eno emmese osobola okugisala booti
nsima ati n'ogizirisa aye nomala n'ogitunga neddawo kati nga gwe omusawo akola ku bino osobola ogizaayo netandika okutambula nga nnamu bulungi. Emmese eyo nsobola ogizaayo naye betulina okukozesa ebimu tebiriwo nga stitching tulina okufuna zi stitches tuzitunge waneno mu ribs kaneno kastanium ne waneno tubine no osobola obiza nkubanga tetuva bid disorganizing obizeemu okwate eno out skin neno ogize kubanga omutima gwo gukyakola. Esther ebale nnyo ku kyotukoledde explaininga bulungi sente zazadde tezigenda abeere kati Esther ekibuuzo ekyenyansembya Esther ne bali ejjusa Esther asaze emmese oyo omusawo bali ejjusa alina kyakoze ye ali ku kyuma ekiyoola bitera okuyita bimotoka ebisena birina ekikumbi ekisena bwekiti nekitwala alina kyaga ekikozesa hydraulic pressure nekisika nekitwala fe tulaba buno bujiya batambuza wano obuntuntu anyiga eno n'anyiga eno nekyenyoola nekisena nekisituka tetumanyi kikozesa magezi ki bali ejjusa agamanyi batutwala waabo. I think essomero eryo baliyitani balita good shepherd essomero eryo balyegendereza erina ebintu bingi nnyo bye liyamba abaana lungi nnyo tulyegendereze wa tuliyambe good choice tulyegendereze tuliyambe njogera olulimi luli omanyi nze njogera mu opposite tulyegendereze okubeera ne mutabani wange ne mugamba nkuwadde sente zino genda okula essukaali bw'osanga omuntu mu kkubo n'azikusaba zimuwe oba motoka bwebejja sala busaze ekutomere ogenda okulaga olwo omuzukusa obwongo bulina okubeera essomero tulyegendereze. Essomero eryo ddungi nnyo kubanga liyigiriza abaana okulaba nti nno bagenda mu maaso kati olaba prototype ya katapire ey'ekigere si yaffe kituufu naye erimu innovation alina kyataddemu kati nyiza omugamba lwaki temuyiiya eya sola nga tekozesa hydraulic kubanga waliyo emmotoka kati gye baakoze nga ya sola I think eri oba mu Norway eri mu Scandinavia nga buli kimu kya sola era already bagitestinze abantu 100 baakoze double booking ya miliyoni 600 eza Uganda nga ya sola kati prototype ezaffe ziriwa okwata product emu n'ogiguza ensi bweti waliwo nosika income nosika dola. Abasasedooti Father Maka ne banno abasomesa eggaba balina omusomesa yakola emmotoka ng'erina amasannyalaze naye nga teri mu baatule polisi nemukwata ate mukwatira ki polisi nemukwata otambuza oti emmotoka etali mu baatule si awo wewali obuzibu awo wewali obuzibu kansoke Father Maka ojja kungambira omusasiro n'amateeka kati let me tell you about law amateeka agali e Uganda ga Britain kati amateeka ga Britain gagamba oyina okubeera okuprovinga obeera tonna ne bw'oba ossa omuntu tukiyinza okugamba okyali innocent suspect oteberezebwa okuba nti baka nga bakuprovinze eti olimu naye oli ne mumusanga nga wamufumita bwoti aba suspect woman unajja n'agamba nti nze simufumitanga n'ofuna looyo omulungi wejjerezebwa kakati n'ogamba agamateeka aga Britain gakola wano kubanga agaffe omulabye kimulabye mukube mubonereze babonerezebwe era oyogena okulaba ebintu bitambula kati oyinza okwekanga nga ebintu bingi nnyo bikyuse nnyo era omuntu ayinza okukyusa ensi eno ayina okukola bawutaani emirundi 10 kubanga oyinza okusanga omuntu nga muzungu naye nga ayambadde kooti ne feesi nga nzirugavu omuzungu ng'omutwe muzungu mayindi obwongo bwonna buzungu naye nga muddugavu naye ng'ayogerwa Luganda. The mental infrastructure is totally bagidistorting eri mu Luganda bagikyusa system bagituninga nedda mu Luganda akati oli omusomesa yali kugaba seminary naye nga gye bamujja polisi y'okujinjala oli mu mwaka gwa 2010 na 2012 yamuvunaana nnyo okuvuga emmotoka etali mu baatule teri mu mafuta naye ng'etambula
nga ye tambulira ku masannyalaze namubuuza ogajjawa amateeka kati wuliriza waliyo amateeka edda abazungu waliyo ebintu bye batya kati batya ebintu bya spirits era baleeta etteeka erigamba sebi muzimu tebakusanga lwoleeta ebyobulogolo kubanga byabakuba naye nga tebabitegera kwegamba waliyo ebintu ebyaffe nga biri original ate mwe tuyinza okuzimbira ebigenda mu maaso naye kasita babitema bwe bati togenda mu maaso. Njagala n'okutegeeza omuntu yenna nga tomanyi tribe yo tomanyi gy'ova omanyi oyinza okubeera wano mu Uganda weeyogeza Oluganda luzunguzungu kasita oba nga toyina ntandikwa you are dead kubanga ffe ffenna aboogera tuyina models ze tujjukira nga tulima nojjukira amapeera nojjukira ebiziŋŋoonyo nojjukira engeri awo we watandika naye omwana bw'abeera concept alina za luzungu tetusobola kuba innovative abantu bonna abaluzinga kalica yaabwe omuzungu kyayagala by the way kyekyalwesi kiri ne ku midiya bakati wuliriza gundi ki gye tulaba abaana abato programu ki ey'abaana abato gye tulaba ey'ekifirika oli mu katuuni Nickelodeon ate katuuni ezo zirimu ebintu bingi obwongo bukulabwa made in USA omwana alowooza kuba masasi kakati tova olaba tulina okukyusa approach mpola mpola ate tetugamba tuddukeyo we can defeat them on their own game gundi vundula naawe we defeat them on their own game tubawangulire mu kazanyo kaabwe kenyini tubakube buteba omujapani teyakikola bamala omukuba Nagasaki ne bamugamba kale tugenda kuyamba tukulete technology n'agamba thank you very much kati ye bwe yatuukawo oluzungu n'alugjawo n'akola nnyo era Japan eringa economy yakusatu oba yakuna mu nsi yonna akati abaana abo bakola kinene naye bali mu innovation tebagattako tebali mu prototype tebanga si asoose okusala emmese bavumbula bagatta ku kyoli naye si wabi nnyo senga vudde nga otandikirawo yadde ng'omubi omweru naye si wabi nnyo kubanga waliyo ababi kati oko kabebi bakabuuziza lwaki osala emmese eno nekagamba emmese eno ogisala bannaye waliyo ekizaamu kamanyi ekizaamu yasira siksi balina okusala emmese tekasobola gitunga gizaawo unsala emmese eno tekalina bugwa busobola gizaawo kalowooza stitches ez'omuddwaliro kati nsala emmese eno kubanga njagala kuyiga gye bujja mu maaso njiga abantu bwe babakola olaba nga levo kati levo abaana gye baliko exam gy'obeera obulamu exam alwanirira exam oyinza kizibu mu ggwanga kati oyinza okwekanga nti abantu abasinga abakulaakulana bye basoma si bye bafunamu ssente kubanga tebasoma kujjawo bizibu kusolovinga bizibu bya ggwanga wabula basomye kati nange oyinza okwekanga ate byensoma byonna ze nyina masters mu human rights sina gikozesa nako mudebe by'obuntu lwaki togende Burundi ate wali wasabye omuntu nalabye ku Burundi nga abadebe by'omuntu job is for status naye batuyambyeko abo abaana amasomero bwe gatugayigiriza abaana ne tugamba ticha mwongereemu go deeper omwana tasala mmese olw'okuba alina exam asala emmese kuba mu maaso ayinza okufuuka dokita asala emmese ng'ayagala kukola research kunoonyereza asala emmese kulaba omutima bwe gutambula aleeteyo new innovation. I was one time I was telling you nti abantu tribe esinze okuvumbula okufuna award mu nsi yonna mu science bajuzi bayudaya from Israel bakati nga bwolaba Albert Einstein alina award semanye yaki mu Africa tuyinamu award ndowooza ziweranga 4 oba 5 oba 6 simanyi oba wolesenka waliyo Wangala Maathai ya environment Nelson Mandela ya bulwanzi tetuyinayo ya science tetuyina kyetutunda mu nsi katugamba tuyina okuwaking up tucreating yo prototype sibya freedom fighter ensedduka ebya freedom tokyanyumya kakati
technology is a kanukange technology is the way of life vunula technology lulimu kuwenda penda za bulamu kubeerawo the way of life where you can simplify and make life easy engeri oyinza okuyitamu okutereza obulamu bwonna onyumirwa obulamu ne bugonda nawe okunyumirwa obulamu ne bugonda and you maximize or you leverage on efficiency and effectiveness to make a profit kwegamba o making sure nti ebintu byokola bigondera ababikozesa obulamu bwanguwa batukiriza bye baagala ate ne bafuna n'amagoba kyova olaba Bill Gates agamba my vision is to make sure that every person has a computer at the table funula tutambula nayo ekirowoozo kyali kyakuba nti buli muntu afuna kompyuta kameza naye tutambula nazo mu ngalo kati mu ngalo okiraba kati imagine eyo prototype nti buli muntu alina kompyuta mu ngalo sente mmeka z'ofuna goli wano Uganda today Uganda oli wano Uganda olowooleza kuyimbira Buganda kuyimbira ng'ate wandiyiza oluyimba olukuba Africa the voice is crying out for leaders in Africa okiraba abantu abamu batufuukira ekizibu wano mu Uganda ng'ate banditukulakulanyiza dowooza loko genda national genda regional genda international waliyo abantu abandi badde bakula naye beesabotaaginga nga beekubako enjawulo weekubako enjawulo kati nga n'omugenzi Baali Francis yandibadde ali international yasoma amawulire n'agasuka e Uganda naye n'asigalawo yasanga n'omusota mu studio okiraba uliriza tulina okumanya gye tuva n'atusomesa amawulire naye yandibadde ku CNN tulina okujjukira gye tuva ne gye tulaga kati recently waliwo bambi omugenzi Mukwano Mukama amuwummuze emirembe yakoze nnyo as an industrialist but I was shocked from Kasese to Kampala not Kasese nawujjukira Bukandula kati bwe nawulira nti omusajja bamuzaala Bukandula kwezo industry zonna zaalina talina kye yateeka Bukandula kati ekyo tekikola tosize because bw'ogendayo ate oleeta tekinologi omulala ekitundu ne kikyuka toyogera kifo gy'ozaaliddwa nga tolina ky'otaddeyo kwezo sente zonna kati ekyo kituyigiriza sente olaba omugenzi abadde ne sente nnyingi naye ozireka mugagga kubanga biyinza okugenderawo twagala generation oyo muwala gwawadde naye akula ayongereko naddako ayongereko awo tugambe baabo oyo naggaga is wealth kubanga kati tulina omutesitinga abaana bamalako abaana bwe bamalako erinnya lya Mukwano ne litambula generation to generation nga tubasiibu ne tugamba bw'ogagga walajjukira gy'ova bw'oba wazaalibwa Bukandula zimbayo institution toyogera linnya simanyi nti nagamba bana abaliwo lefe ba church Catholic Church Kingdom ne Madivani kati abantu bamukulu wava munnaabo bagagga kubanga bwava mu nsi Mukama saagala akireeta twagala kumanya obugagga obwo busobola okubeerawo beyond him kakati there are ways tulinawo prototypes ezaffe z'olabako gwanjagala kulaba omusajja wuuli eri Bashiri alima miyembe mukwano gwange ali we Anthony asubula musenyu property mass property akati waliwo muganda wange Nsubuga ali mu spare parts alima n'ennyanya alina n'amaduuka simanya katunda. It doesn't matter where you are but you should know where you are going. Kalinyala prototypes gwe zolaba zetwa tuzimba teziriyo wano prototype ezirikiriya naye njagala okubuulira wawe tusobola okujja prototypes wawe tusobola okujja technology olubugo yali prototype yaffe nga tusobola ogizimba kankulage wano obwongo brain omuntu yalowooza obwongo n'afulumya computer waliwo technology making sure nti you transfer kyolaba kyowulira n'okiraga wali omuntu na maati fe tulina omukeeka ne bakolamu carpets nez'ekyoya. Why can't we transform our mat? Yes, this is a carpet.
nevo tuli awo tuli ku mukeeka tulembadde ntambula mu town nensanga ku like traffic lights nga baleese emikeeka egiri modern bagijje China nengamba what is happening ng'omukeeka gumu gwa mitwalo 6 bono gwa plastic giri awo mineno jajjiraba naye eyo prototype omukeeka kapeti yali yaffe ya wano tetwajasitula omuddo like okuzimba ennyumba ey'essubi omuddo ogwo gwe tuseresa prototype eyaddamu ya iron sheets ate ogamba bwembeera nseresa omuddo guno kiki kyenyinza okukola ekiteekako omutindo omuzungu ye n'akola iron sheets kati balinayo waliyo n'obusubi obwa plastic ensuwa prototype yaayo fridge ffe twali tulina ensuwa balina bayiya fridge ensuwa yaliwo okuteekawo mazzi ganyogoge kati ffe twasigala ku nsuwa levo kati oli n'atukuba fridge nsuwa levo kinyinziza tekinyumya ekigaali kyejjirikiti wilbaro ekyo kyetwasotanga n'oserengeta prototype gaali motorcycle kati tuli ku bajaji baaka cross olubugo prototype ngoye za cotton bino byonna byali byaffe wano ankulaga technology byasigalira byatusuba ebyo kati ate wakyaliyo n'ebirala ebikookooma Data TV tukole obitekookoma obitegeera mu Buganda wano nga baga tobeera na toilet nga toira omulembe gwa Stanislas Mugwanya Stanislas Mugwanya Monica wa Buganda Stanislas yali musajja munene bwate mubedde abasoka babita mubedde naye musajja yakola nnyo mu Buganda yaje busoga kakungulye yaje busoga n'abasingisa emiti sobola kuba na toilet nga tekuliko ekikookoma kyali kyabuvunaanyizibwa nnyo toilet paper nzijukiza n'okuvuga eggaali pit latrine water latrine omuntu alina okuba n'ekinnya ekibiriiti n'okiteekamu oluwuzi telefoni obuna twasigalira herbal medicine tablets oyenga omululuuza n'ono omusujja kati bakuwa kakati technology is your capacity to turn ebintu bino n'obiteeka ku level endala naye nga biva mu kibaddewo mu roots zaffe kati tulina wetwabuulira ne tukoma awo anti kati awo n'otuuza obwongo mwatuuza nnyo obwongo ani atuuza obwongo akati by the way no programu tetukyali mu pasti tugamba wawamuka tukyuse eki totuuza omuntu bw'oba olowooza nga you reflect upon yourself buli kaseera waliyo ebipya ebijja mu mutwe gwo tuzimbe ebipya naye abantu abasinga ebintu ebijja beebaka bwebasi buli muntu buli lunaku obeera ne idea empya ezitasukka 10 kati olwaleero tusobodde okusiba omululuuza naki tubuteeka mu kacupa akali sealed twongereko kati ojjukira edda bwe twabeeranga lidde mu mpiso ng'otomedde ng'okoonye ejjinja ne bateekawo yo omusulo saagutegera n'osibawo sere n'osibawo essere n'oteekamu nevvu awo waliwo tekinologi ki omunnyo kiki nze nti nkubuulira tekinologi bwato bwabeera kati omuntu eyayiya intaneti yagamba nsobola ntya okubeera nga nkomunikatinga ne wumalu ne jiviiri naani bonna ne abe naye nga siriiwo kati awo obwongo ne butandika okutambula wano yaliwo waliwo intaneti eyo wano waliwo prototype waliwo gyenjujukira yali efaanananga eriwa ng'omuntu taliwo oli ng'omenyesa okugulu n'akuyunga eyo nayo waliwo ati oyo kubanga oyo atiibwa naye ate mulungi mu ati oyo mulimu ebintu ebirungi bye tusobola okugjamu kubanga nyiza okugamba awaliyo abantu abakuyunga ngo bakuyungira wala ate n'owona kakati eyo tekinologi tetulina gitta tekinologi y'ekinu ne tuleeta mashini ekuba obunyeebwa tetukyalina binu kati olaba tekinologi ebintu bino okubeera mu tekinologi tekitegeeza kompyuta kitegeeza ebintu engeri gye tubadde tubikolamu tusobola obizimba ate tetubiteeka ku leva endala era bwe tubiteeka ku leva endala awo tuba tutunda mu katale ak'ensi yonna wagana okweraliikirira
ate twekubagiza kakati wetuli wano tuzuukuke tukyuse bye tulina bye tulaba nga bikyasobola okulumba tulumbe nabyo ate bikyaliyo tusobola okukozesa innovation tusobola nakugamba wano nabeera wano omuntu wali yankubira esimu n'agamba naye menta ng'olinga omulalu ne mugamba nti osobola okuzimba ennyumba eringa ente embalala nga kalina bagidizayinize ng'eringa ente kane bagamba ennyumba ey'ente empanvu mu nsi yonna eri mbalala batuwalisiri ne bajja eyo prototype kati tukwasaganya tutya tekinologi ate ne tujjamu ebintu byebiyinza okukola ssente mu nsi yonna twetaaga okubeera nga abantu buli owali ekizibu olowooza nnyo n'oyiya engeri empya ate gavumenti teyina kunyigiriza bantu abayiya ebipya ebayambekuolina bayamba buyambi basitulo tukiriyetinge innovation village innovation city enakasongola bw'omuntu bw'abeera nga alimu olulalulalu mumuteeke enakasongola mumuwe emmere tugende maaso tuwambe ensi eno kubanga bwe tutakikole etekinologi etwala abantu batutwala tujja kubeera nga tuli waliwo aliredde ennyo atulya yatumalawo naye nga ayita tekinologi nzimba kino nkola kino yatusookayo banga bino byonna betugamba ojja kutuuka nga batwetolodde kati omanye ekiri mu Uganda wano cameras wonna otambula bakulaba eyo tekinologi batuwambye tetukyanaabanga tebatulabye ne bwoba otambula ku street bakulaba twagala okubeebaza naye ebintu bye betwogera mulimu ebirungi mulimu ebi naye tugamba what is our niche kiki ekitufuula ab'enjawulo ku balala si kirungi kugatta kubeera nga buli kimu okola kintu kyekimu tojja kubeera ng'otunda mu nsi yonna ojja kubeera vulnerable mu Luganda kyeki kubanga vulnerable to what waliwo kasemba kubanga ojja kubeerawo katugambe kyangu kyakutwala bw'obeera nga tekinologi erina wa mu America ne weepankira ku mu America ajja kusindika virus ette ebintu byonna n'amataala gazikire weetonde kati for sustainability tulina okukirowooza kirengere atakitegedde oli kirabo oba bajjajjawo bali kirabo manye endaba yanjawulo okolimye oli kiraba Leta TV tukole mutukize tufundikire wano program totuuza bwongo menta atulaze bingi nnyo bye twali tusobola okukulaakulanya ne bivaamu ebyenjawulo naffe ne tulumba amawanga amalala ate tebinafa kuggwaawo omukeeka gukyaliwo ensuwa ekyaliwo tukyasobola okwongerako ne tuzimba ebintu ebyo wali yawadde nnyumiza gangamba nti omanyi panado mugamba mumanyi tomanyi mumbwa nti njimanyi temumbwa ejjanjaba endwadde mu nga 8 naye ne panado omulwadde w'omutwe bamuwa panado ow'olubuto bamuwa panado afunye ekibundu bamuwa panado siriza panado eringa mumbwa naye nengamba wamma kisoboka okuba musonyiwa essimu tesinja gifuata lwaleero ayise ku ssimu genda ku ssimu yaffe wandiika ku noti 772 960602 tujja kuba twogera naawe butereevu oba ku WhatsApp group yaffe weegatteyo noti 772 waliyo omwami bambi afiiriddwa eyo ekajjansi bamuyita mukulu bakunda afiiriddwa maama we twagala okubasaasira mukulu bakunda ali eyo kajjansi ate twagala n'okwebaza bambi abasetinze programu eno kajimu muganda wa kajimu bali babiri kajimu muganda wa kajimu Alex muganda wa Kasaali producer Umaru eye ayiriba yayiribye byonna byonna n'omunene waffe eno mu byuma Jebbi Lukoma abaddeyo bulungi nnyo okulaba nga buli kimu kitutuukako ate n'emikwano gyaffe wetukwataganyiza byonna bw'olaba ettala tezaaka obanga light tetumala Simon yalagayiza bw'olaba obugambo bwo tebutambudde omanya Kim takoze Ivan bondi omu abeera nga ffe n'abateeka ku mukutu n'abamawulire tuteeka ku mukutu Moses Wamala yegwe kutewerabira yeddako gwekitegeera boba we live our own way totubuulira musimanyamu ate omwami somanyi omukyala talina sente z'okola ino ziteeke wange sente zange ezizo omwami ziba zaffe naye ezange omukyala ziba zange mukyala kasente k'omukyala Leta TV tukole Ssaabasajja Kabaka awangaale